Eyo abatulaba ndowooza abajjukira obulungi ennyo ku lunaku lwa Idi twali ffenna Spice Diana obudde bwamukwata n'asobola okuba nga yasalawo okulya Idi ne bantu baffe bannamasaka, naye wakati mu eyo embeera yeeyama alina omuziki gwe yatukako ogumanyikiddwa nga wano ew'Amagoba. So abakulu bamwanjagira ne bagamba nti omuzikiti balina omuzikiti omunene oguzimbibwa oluvannyuma lw'okuba nti wano oguli wano bali mu kusenguka okuvaawo olw'okubassibwabwe. Spice nga bw'azze akola omutima omulungi, nga bw'azze akola ebintu bulijjo, nga Spice tayamba bakatuliki, Spice tayamba basiraamu, Spice talina nti oba ayamba ddiini gundi. Spice yeeyama okuba nga akwatizaako abantu bano ku kaseminti nga bwe mwabiraba. So wakati mu kweyama asazeewo atuukiriza obubaka obwo butuuse. Spice tukwebaza, obeera kyakulabirako kirungi, obadde kyakulabirako kirungi eri abantu abalala bonna. Kweyama okulaba nti abantu bano bakwatirako omuzikiti guno era obubaka butuuse. Mikwano gyaffe abali abatulaba, ensawo za seminti 15 Spice Diana amaze okuba nga azisindika ziyambeko okuzimba omuzikiti gw'Amagoba ogumanyikiddwa ng'ew'Amagoba ne waffe Masaka. So nolwekyo Spice tukwebaza. Omuzikiti abakulu batugamba gukyetaaga obuyambi bungi, naawe ali eyo tekikugaana kuyambako bantu baffe. Ne bw'oba tukkiriza nti Omukama Katonda oyo ali waggulu ajja kutusasulira ekisinga, ajja kutuweera ebingi. Nga ffe bannamasaka tuli basanyufu nnyo, tuli basiimu bya nsusso. Weebale nnyo, weebale ebirala obubaka bweweeyama bumaze okuba nga butuuka. So tukwebazizzaako nnyo wamu ne management yo ekulirwa manager Roger. Sebo tweyanze nnyo, tweyanzeege, obubaka bumaze okuba nga butuuka. Abange nti mwannyinaffe ekisuubizo kye yeeyama seminti ajja. Abantu bangi basuubiza ebintu nabo ne batatuukiriza. Tulina n'abagagga bangi abasinga Spice Diana naye nga tebasobolera kukola bino byakola. Nze wano nakukazaako omwoyo gw'okwebereramu buli nsonga. Omwoyo gw'okwebereramu buli nsonga. Omwana omuwala ono kyakoze tetuyite omwoyo gw'okwebereramu. Allah wa kitiibwa amwongere hidaya, amwongere ebirungi bingi, kubanga ffenna enkomerero y'obulamu bwaffe twagala jjana. Twagala jjana n'okulaba nti bw'oba ovudde mu bulamu bw'edduniya ebyo byewakola okkiriza Allah obisangeyo. Era gye gino emirimu egimu egigenda okusanga mu kabuli. Esswala n'ebirala omuli n'essaddaaka zaffe bye bigenda okutubeesabeesa. N'olwekyo wakitibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukusaba empeera ze azisangeyo oluvannyuma lw'okwambula mu buno obw'ensi ng'agenze mulamu obw'emyoyo, nga buli mwoyo gwonna gujja kulya ku ekyo kye gwakolerera.